Kakati akatambiko olaba kano bana babiri bafumbo era nga babeera bonna. Omwami ewaka akawunga ka muwogo kafuuse kalinganga wolaba uniform ku ssomero ke balya kokka tebakyusa. Olwaleero akaguze akaleete waka era omukyala kaaba afumba. Omukyala mugambe ne mwami nga mpulira nkoyo okulya akawunga ka muwogo. Lwaki tongulira ku mmere endala ne tukyusaamuko? Ate omuvubuka ono tanyiize bunyiizi. Akutta akawunga ka muwogo kano n'akakuba omukyala mu mutwe konna konna ne kamuyiikira ne kamuggweerako. Namwekerezaako ebigambo ebigamba genda otandika okukola weegulire emmere gy'oyagala. Abasajja buno obuvunaanyizibwa bwammwe okulabirira abakazi. Kiki ekibakeeza ku makya ne muwasa abakazi nga temusobola kubalabirira? Omukazi mutuufu okukoowa akawunga ka muwogo. Mulimu amaka agamu nga basobola okulya akawunga ka muwogo okumala omwezi mulamba nga tebakyusizza. Kale sigaana yeba enfuna y'omwami ono. Naye omukyala bwakukeera ku makya n'agamba nti guli tukyuseemuko ku mmere mpulire eno ngikooye. Siraba nsonga lwaki ate oba omukuba akawunga kano. Omwami ono akutta akawunga ka muwogo kiro emu nnamba nga bw'agiguze agikubye omwana w'abandi mu mutwe lwa kumugamba kumukyusirizako ku mmere balye ku mmere endala. Lwaki mukeera ku makya ne muwasa nga temunnatuuka kuwasa? Bw'oba tonnaba kutuuka kuwasa omwana w'abandi tomuwasa kumulabya nnaku mu bufumbo bwo. Omukazi talina musango gwakoze, talina ku musango gwakoze kuba takuvvodde takuvumye. Omusajja akutta akawunga ka muwogo n'akakuba omu nedda si ka content. Bino ebintu abasajja mubikola eyo. Omukyala n'omuliisa akawunga wiiki ku wiiki kale kituufu takola. Naye gwe nga gwe omwami kikkakatako okuprovidinga buli kimu. Bw'oba tosobola ngatto zino nga tezikutuuka bulungi zijjeemu. Kati mmwe mwenna abandaba singa gwe obadde omukyala ono oyinza kukolera ki omwami ono? Mumbuulire, omukyala ono ayina nsobi ki era n'omwami ayina nsobi ki? Kankutuuse kakatambi kano okerabireko then tumale tujje tutementeme ensonga zino. Video yiyo gimpereka like video yiyo. Tamani gwelisa kawunga ka muwogo. Manchobero kwa gendo ogule ulidde. Gendo ogule mere gyagala okulya ulidde. Sagala kumanyira boy. Tamani gwelisa kawunga ka muwogo. Manchobero kwa gendo ogule ulidde. Gendo ogule mere gyagala okulya ulidde. Sagala kumanyira boy. Kakati abawala bangi bali mu bufumbo nga baliyo lwannakola nti abangi bayitirivu si bawala bokka n'abakazi. Bangi bali mu bufumbo naye nga batudde ku pisto nga batudde ku mmundu bayitirivu nga gye nkomezza. Abavubuka mukeera ku makya ne mwagala nnyo okuwasa naye ate temusobola kuwasa. Bw'oba tonnatuuka kulabirira muntu nga nawe kennyininyini okyeremereddwa ebyokuwasa sooka obiveeko omale okwetereza nga gwe omuvubuka akasale bwe kaba kalituuse ng'owulira olulwedde oliwasa. Naye towasa muntu gw'ogenda kubonyaabonya, towasa muntu gw'otagenda kusobola kulabirira. Tokikola. Okedde ku makya akawunga ka muwogo mwakafuula lufumu ewaka. Okalisizza omukazi okumala omwezi mulamba wiiki ku wiiki omumuli akawunga ka muwogo. Oyinza n'okwesanga nga okumanya abantu abamu basesa bayinza okuba nga ewaka balya akawunga ka muwogo kokka. Ogenda okuwulira omusajja atandise okugamba fe akawunga ka muwogo ye mmere ya kkali kyewaffe ffe mu kika kyaffe ketulya mu kika kyaffe ketulya nga gwawo omanya ono omusajja ayagala kukuulisa akawunga ka muwogo paka kuwulira bubi. Naye omukyala akooye akugambye mwami mpulira nkooye akawunga ka muwogo oba mpulira nkooye emmere ekika kino tukyuseemuko ku mmere. Ate otandise kumukuba otandise kumutyoboola otandise kumuvuma na kumulangira. Waliwo ebika bya mmere bibiri
abasajja basinga emulisa abakazi ewaka mu butuufu n'okimulisa n'awulira nga naye akikooye. Kale sigaana nti gwe omusajja yeba enfunayo ky'oba osobodde, naye ate enkwatagana nga mmwe ababiri eba nkulu nnyo mu nsonga zino. Towulira busungu ku mukazi olw'okuba gw'osobodde kawunga ka muwogo oba kawunga. Waliwo amaka agamu nga mu butuufu osobola okuba nga tolinaamu ng'osobodde kawunga ng'omusajja nga k'osobodde. So mukazi oba akugambye nti nkakooye mugambe kensobodde okufuna wabula tokamukuba bukubi, tomulangira bulangizi. Tekigasa tekisaana. Kubanga omukyala tabadde wano na nsobi, sirabawo muwala nsobi gy'akoze. Nze jasa obuzibu bw'endaba mwene ensonga nti omuvubuka alabika akyali muto tannatuuka kuwasa, y'ensonga enkulu eriwo. Omuvubuka muto tannatuuka kuwasa, ate n'omuwala yennyini mukeera mangu. Lwaki mukeera okufumbirwa omuntu gw'omanyi nti lwaki mugumira ennaku etali yammwe? Togwa mu nnaku etaliiyo. Lwakuba nti neogamba nti asigenda kufumbirwa, ogenda kutuuka eyo ate ebweru akaye gatandika okuzanyirako, kino kitandika okukola bwe kiti. Kati kisingako n'oyita mwene embeera n'ogiwulira n'ogimanyiira. Obufumbo bwonna bunyuma n'obutandika ng'okyali, n'omanya ensobi we ziri, woyina okwekwata, ky'olina okukola n'ekyo talina kukola. Ogamba experience yonna alina n'ogifuna. Yadvantage gy'okufumbirwa ng'okyali muwala muto. Naye bw'ofumbirwa ng'oli mukulu, ogenda okakananga obugumiikiriza bakuyisizaamu bulu kati ni bwe bati ojja kumaliriza odibye. Naye wano bw'oba ofumbiddwa ng'okyali muto, ne bw'oliba ogenze mu relationship ndala omanya nti oli yali yeeyisa bw'ati, nange nali neeyisa bwe nti, kati nina kwekwata bwe nti. Kwegamba oba olina experience mu bufumbo. Naye abavubuka muwasizza nnyo nga mukyali nga temunnatuuka. Si mu emyaka giba gituuse, ne mmwe nga mmwe abantu oba tonnatuuka ku level ewasa naye n'oyagala ate mbu naawe owase. Mulekerawo okuliisa abaana b'abandi akawunga mwezi ku mwezi, kawunga kamugo. Gwe akawunga kamugo okamanyi ng'okalya wiiki ku wiiki, okamanyi. So omuvubuka y'oyo omukyala amugambye ne mwami nga leero olese kawunga ka muwogo nga mpulira nkakooye. Omuvubuka akubye omukyala akawunga ka muwogo mu mutwe konna ne kamujjula mu nviiri ne kamwatikirako, n'amugamba gwe bw'oba oyagala kulya emmere gy'oyagala wano, tambula ogende okole otandike okulya emmere gy'oyagala. Kati nze mbuuza, waleeta waaki mu maka ago nga tosobola kumugulira mmere gy'ayagala? Waleeta waaki nga tosobola kumugulira mmere gy'ayagala? Muve ku baana b'abandi okubatulugunya. Muve akwoleza engoye, alongoosa ennyumba, akola biki, buli kimu akikola. N'omuliisanga n'okumuliisa n'okukulema. Omukazi bw'abanga akolera buli kimu kyonna ewaka n'okukuliisa ne kumulema, kati olwo we mulifuna omwana temugenda kutandika kulya biwata nga mugenda gye bawaatira amatooke ne mubagamba mutwe ku biwata ne mufumba ebyo. Anti akawunga ka muwogo kalayisi, oba kilo ya 10 oba ya 7. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli nditi Mugalo Child. Abavubuka mweddeko. Abavubuka mususu okuwasa nga mukyali ne mubonyabonya abaana b'abandi ne olw'okuba mumwagala. Buno obuvubuka buno nze ndi kubagana n'obuvubuka obuzanyira ku baana. Nze omwana owange ndimukubirako akavubuka ebyaddala simanya kano kabaake kamuwasizza kandisa okumutulugunyiza eyo. Nja basezala wa mukono nja kuba sezala wa mukono ebyaddala nga tukubaganamu. Bw'oba tosobola olabirira mukazi mute muleke agende. Tosobola kumuliisa, ye asobodde okulongoosa ennyumba, asobodde okwoleza agagoyego, asobodde okukola biki, n'okumuliisa ne kukulema. Muve ku baana b'abandi okubalabya ennaku. Agumidde obwavu bwo aye nagitagenda kugumira kulya bubi. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu. Mbagala nnyo abagyekuumirako. Katonda abampeere obulungi obutagambika, mubere bulungi
Mweraba.